Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Shifa mukwano ombuulirako ng'otuuse n'omugole ne musimbulayo. Kati gwe linda nkutuukireko dda. Olina mugole oba oli ku kifo? Kuba olwedde ndi munnamugongo ndi mu kutuuka Sonde. Kati olwo omugole ye asigadde. Nkoze ekyalo bakiyita batya? Bakiyita. Kuba baŋŋambye ate bwe ntuuka mu Sonde neeyongerayo. Misinde. Ani? Bw'oba Sonde weeyongereyo waliwo akatawuni era akaddakawo bakayita Misinde. Ani? Bw'oba Sonde waliwo akatawuni bakayita Misinde. Misindye. Kati wuno takulagirira. Ndye. Kale sebo. Akalo bakayita Misindye. Bw'otuuka Emisinde awo, ng'oweta ku kidde ebukeerere eky'ettaka. Kati bw'ovuga ku ky'ettaka awo ng'oyita ebukeerere ng'ojja Kasaayi. Anya bayita ku Kijambula. Kajambula. Otuusa Kajambula. Sinnatuukawo naye ngenda tuukawo kimanyiwo nganze. Ntuukewo Kajambula. Wane Nahagere. Ntuukewo ndi eno ku Kyebukerere Kasaayi. Nate tuuke Kasaayi. Yes, vuga direct oyite wano mukagga oyambuke waggulu awo. Oyita mukagga ojja kusanga akabira kya Kaitunsi. Mbidde nga wakakiiko bw'okituukamu. N'ekibira mmanyiyo. Kati bwe ntuuka mu kibira kubira nayo mmanyiyo. Kati bw'otuuka mu kibira bw'oyita ku muzikiti awo mu maaso gwe tukubire tujje ku kkubo. Kitegeeza bwe ntuuka mu kibira era mu Kasaayi mampiseemu. Oba oli mu Kasaayi olwo. Kale. Naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta Eradde banyabo. Eradde basebo. Nsibye mutya. Bane abavudde e Masaka mukulika amakubo bange waliwo abavudde e Masaka. Mwebale gayita mulaba fa ab'Emakindye fa abakaaba olugendo lw'abavudde e Masaka. Twebaza Katonda olwo tukuŋŋaanya. Tutandika omukolo gwaffe mu butongole. Bagenda kuleeta omugole waffe. Baŋŋambye talina kyamanyi. Omwami ono aŋŋambye omugole ali kumpi awo. Aŋŋambye kimutwalira eddakiika 5 zokka okuba nga amutuleetedde. Agenda mutuleetera. Baŋŋambye baagala omuyiira amazzi. Era abatulaba ku Baba TV ekyokuyiira amazzi si kyange. Nange nawulidde kiwulire. Baketi ziri wali zasonze dda. So mbadde nsaba bamutuleetere ayingire baliwo abagenda oyiira amazzi. Ayingire mu kasumulu geeti. Kubanga small gate yeriwo. Small gate kati eno small gate. Kati kuwe mabega wa gate nayo tugenda teekayo omuntu aggalawo. Eriyo omuntu omuyiira nayagala adduke nga dda gyava. Kati gwamuggyako ensawo. Akimanyi naawe mugenda naye. Okay. Kati bwayingira awo bwamuggyeko ensawo make sure osigadde mabega. Step bwamala tubala kimu kuyingira gate. Kulaba tent muyiira mazzi. Step emu biri tusabe bwanakuba ennene ng'ezizo z'okubye. Okay, so gwe mabega wali eriye then mazzi. Kale fe tukulinze kati munone sebo. Shifa nakawombe mu program weewunyisa omwagalwawo. Tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa. Nze yatadde mulinde ndongo omuziki mpulira kumpunyago Nansi Uganda
osobola okunfollowinga ku YouTube channel, Facebook, Instagram, bwe kasi toteekamu Nancy Esse. Kasita tosobya spelling oyinza okola NAS n'obuukawo space katono n'okola ESSY. Toyongerako kirala kyonna, bw'onoyongerako ekirala tojja kunfuna. Facebook, Instagram, YouTube channel, ennyimba gyeziri, video gyeziri, suubira muziraba ku TV. Kubondo omwana yazze n'endongo baaba. Bandi ate ayimba live, nanti ebya CD twabidiriza. Kati tukuba live, lukoba ku lukoba. Yakunoonyeza mu solid band n'ombulayo. Hey, nobuuza mwami Kabanda nti nnoonya Nancy Esse mu solid band bali abakuba live ezakabe. Kusana najja kubonsangayo emikolo nga gino. Solid band gyetuli nnyo. Kyogamba n'embaga n'okwanjula. Anti nze nyimba love music kati ebyo byonna bigwa mu kwanjula emikolo nga gino egy'omukwano. Bannange munoonyeza ddala nkuba enyumisa omukolo nsabula. Tukwasaganya buli mukolo, birthday, baby shower, kwanjula, kukyala, anniversaries, kuyingira byonna nga tubikola. Tutunda, tulina n'edduuka ly'amasimu lisangibwawo ku Cook Towers opposite ne CPS. Tutunda amasimu okuva e Korea, original phones from Korea. Bw'oba otwetaaze ojja n'otwebuuzaako ne tukuwa essimu ennungi ey'omulembe. Ate omutwala mukwano tumwagala wantu omutwala tomutwala waffe teri amututwalako surprise program bagita weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Osuubirani eyatutumye nze ndaba wano abantu naye nze okujja kwange nyina omuntu omwe yankontaktinga nantuma gosuubirani atutumye ate omuntu oyo nze engeri gye muwuliramu bye twogere yantumye mukyala yagamba mukyala yani amanya yani amanya eyatutumye Nabadde Florence lijja nti yatugyeko akazindaalo eyatutumye yani Nabadde Florence. Kale katulabe wanje nange muntu yandaba ku TV nangamba munange sijjukira oba yangamba boyfriend oba fiance oba husband webiti awo webyetoololera awo awo bwebiti ayinza obanga ki nga girlfriend lijje kwatamu ng'ekiti kyagwamu kati gwe gw'oteebyo yagwa mu kiti ki mukyalawo era nga ye Florence Nabadde. Kare katukube essimu wano tulabe eyatutumye katulabe eyatutumye oba yooyo tyoke tweyongereyo n'emikolo emirala mpeeyo beeyogera. Alright naye nga happy birthday. Kale nze kandabe eyantumye nga nze kubanga mukuntuma yabadde n'obubaka bwe banange yatumye shifa yani Omwami wange ansebye oba tannaba. Nze ngambye mbwe yantumye ali omu bwati ayitibwa Florence Nabadde oba kati gwe gwani kuba mugambye
mugambye nze omuntu oyo okusinziira agamba mukyala oba fiance oba girlfriend byetoololerawo n'agamba byonna biri mu ggwe. Osooka okaabe. Tetugenda kujjako kukaaba kubanga naawe wabadde mu lukwe lw'okugamba tumutobye. Kati ate gwe oyagala tuveeko okaabe. Tekijja soboka kaabira wano nga tukuwulira. Yenna musajja wattu omanyi okuyingira. Bamukeezezza okuva e Masaka mbu agenda Kayunga. Bamugambye agenda Kayunga waliyo emikolo nga tamanyi nti ajja ku mikolo gye bambi. Kumbe ng'emikolo gye gituwuuba. Muyimbire byonna bikole nga naye bwagumidde amazzi. Gomanyi okudda ku muntu ne bamutobya bati. Ate nga w'olinze nkimubuuze gwe kimwebuulize. Akuwulira. I'm fine. Bwakweyitira heavenly sent husband. Bwakuyita. Omuwulidde munnanga ali okay. You're sorry, eh? Wanji? Okutobya. N'otambulirako nti bagenda kukutobya. Ate wategedde gye ndaga. Surprise tebajogera munnange etulimbisa ne tukukuta era Mukama atusonyiwe kubanze shifa ebirimbo bye nakalimba Mukama ansonyiwa. Naye nga baby mubuulire abantu baba n'ensonga lwaki baba bakoze ebintu. Omuntu notekamu effort kino kiri bimugambe ebigambo ebyo toke tugende ku mukolo oguddako kuba gwa kyamusibidde mu ngoye embisi. Aha. Yimba. Ngambire bwakayimba kanyongesa bakutuba kibanga kahise bageto gladiator Bobby Wine. Akagabati. Ngenda kayimba byange sigenda kayimba bya his excellence nenga kiko. Weyimbira bibyo baby. Tugende nze president Kagurani nandi kuzemange mutebe baby singa nzesa basajja kawatana ndikuwadde mayolesaka mu kibuga nga Bobby Wine omugagga nandikunazanga sente singa nalina amaanyi naliwuse mpanga nekunogerayo emunyenye mubebe nga tugenda kwamalayo shifani ziulala semberekene wali abantu sembereno Dena kayimba kayira kayizekelele kukagamba nti newe bulibo obwavu newe bulibo obugambiganze nja kumezi mukwase ekimuli okiwulidde tekefa mazike ekimuli ekyo bantikiddeko emitwalo 4 era ng'agamba happy birthday to my heavenly sent husband. I love you to the moon and back. Hey, gomanyi ng'olina heavenly sent husband. Ate abalaba Baba TV abakyala temunyiga. Bino ebintu ffenna tuba tubyagala okubeera ne trust mwami wo n'obeera ku kyeyo ng'oli sure nti oyo omwami wange omubwati. Ffenna tuba tubyagala olumu bigaana bugaanyi. Kati bwetulaba ababiina tubasanyukireko. Oli ayinza nyiga. Teri atabyagala bino. Oli ayinza nyiga naga abeekoza ki. Guba mukwano goba tonnagufuna sanyukirako abaguyina. Kayimba. Naye so surprise ataka. Tazileta hatataka. Ondinanze. Okoza birungi genda sorry. I mean ebirungi rwenda. Kulukumi kuwate rwenda. Olobulabo bokumuka mubutona surprise.
kati sooka omwongereyo kamu agende akyuse obulala tubufune after. Kale mwakayimba kaliya mu voice akagamba nti bebimanyi obalaba abasinga okunyigirako balaba bakulaza makula nga bakulaga wekirina obiga bwendiba nzikoze abakamanyi mumuyambeko olw'ebibazo bibenda Omwoyo olisigala gukulanira eriroso ogisiibula olisigala gukulanira wangi tunaddamu okay kale obuyimba bwaffe yaga yawandise mukaaga yakatuwaako bubiri right okay omugole kasooka kole ku nteekateekate ez'okukyusa benna babitegese kati mwabaami abali eyo era mugenda mala okunda babativi mugeshifa fe abakyala abaffe tebabikola gwe wakola ki mwami wattu musajja mukulu ono yasigala avo eri omukyala fe abakyala bijja automatically omukyala ali happy ayagalwa olumutunulira ku face olaba biggulo ne bisimayiro n'olabirawo nti oyo ayagalwa ebituufu omukyala alina stress era tabula aboggolera n'abatamukwatako be bana batulumba ku social media ne batuvuma oli n'alaba she ennungi ng'eno n'agamba bye byekoze akimanya tebamwagala ate naye teyeeyagala kati bw'oba weeyagala ne baba bala tebakwagala nze shifa neeyagala ngamba keneeraavinga so sisobola kunyiigira balala nabbavuma so nsaba jeke gift hampers kula ekimuli kyaffe back for me kula kekisi ez'omulembe mbadde nsaba omwami agende akyuse atufaanane ng'ayambadde engoye ezikyala Shifa Nakawombe mu programu weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa basatu anti mbasobola obasobola sente z'oyina sente y'ekikazi weeri abasajja basatu ate temunoonya abasajja ate obaagala kyenkanyi tobafiirwako wadde n'omu anti mbamba wakyenkanyi kati gwe bukedde nzize gy'oli eseteeba bantisse ekirabo kyo gwawa abasatu oteebaani omanyi kati abasalidde amagezi buli omu mugamba gwe misita mazima kati nkugamba sifa nti oyo ye misita mazima yagimpadde waki maama kugamba oyo misita mazima yagimpadde buli omu neyeesootinga gyali nebasigala nga bakakamu buli omu mugamba gwe misita mazima kati bwe shifa bwajja gyendi nkugamba oyo misita mazima tewali mulala kati ate bategedde nti biri ku TV baba okusaleeyo sifa nze byange babimanyi no filter no edit no what naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibina ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono nayiwowo bukwakikwata mupomelanze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabulonina baŋŋambye kakala akaka radio kaagala bitya kivula kirungi okwagala omuntu akutegeera kaba kategeeza nti amulimu saa naye ndowooza obirabye enteekateeka ogirabye era ngisiimye naye nga kiwulikika kitya gwe okubeera eyo bwe bagamba kati sembera dda wano kati dda wano naye nga mune bakuteekerateekera kintu bwe kiti nze mmanyi tugenda kayunga era wedda weebuuza tutuuka saa meka ekayunga yaŋŋambye essaawa 5 nga tuva wano naye nga kyeŋŋambye ono akikubuulire mugambye omwami mumugje e Masaka ne mumuleeta e Kasaayi ng'amanyi ajja e Kasaayi kugenda kayunga mugambye eyo eba laavu omuntu aba akwagala ne mugamba oyo naakwagala ate akuwuliriramu ne mubuuza
takubuuzizza bibuuzo nti omukolo gwaki nti nedda yamanyi ninayo omukolo azze tamanyi na mukolo oba kwanjula oba mbaga yazze buzzi tamanyi wabula agambye kimu ono eyaŋŋambye n'asituka yabadde amanyi kimu nti mwannyinaze alina omukolo naye nga tamanyi oba kwanjula oba mmwe mukiraba kitya naye nze shifa I value n'obuntu omuntu bw'ayita obutono mbutwala ng'obw'amakulu avudde Masaka najja e Kasaayi katuuse wano ne mulaba nga bamuyira amazzi musajja twabadde azze kusinkana bano bagende e Kayunga ekyo kyokka kimmala okulaba nti bye muli mumukolera byonna akigwana ne bannaffe abalala bwatyo bwali kubanza omuntu nkubuuza aŋŋambiddeawo ne mugamba asituse Masaka wawa nga teyekanyiza nga naffe abava emakindi tuuse netugamba olugendo ng'eno wala naye munange webale nnyo omutima ogwosebo embeera mbi bagamba buli alaba surprise era wabaawo question mark wabaawo akabuuza lwaki bakikoze omugole mbadde nsaba ndooza agenda atuule mu ntebe ye tumwanise nnyo mu kasana ebiddako awo ngenda mukwasa ebirabo ngaze shifa bye neetisse naye mbadde nsaba since twagala summarizing obudde bwaffe ngenda mukwasa ebirabo bye bantisse omukyala byogerereko ebigambo bye nensaba nammwe wabayo eyeetisse ekirabo ne kashi tumukwata bwoba yeetisse ekirabo akozese obudde obwo tuwereyo ddala ebirabo tumanye nti ekyebirabo tukiggadde si kyo bwe tumala okuggala ekyebirabo agenda tuwa speech ye bwamala tuwa speech ye n'abalala ebabaawo n'obugambo bwe bamugamba obutinitini dijje kwatamu ebiri ku mmeeza byaddala si plastic ate era byabagenyi baffe abalungi babinywe byaddala nno mugezese mulabe oba byaddala oba si byaddala sumulula tuweeyo ebirabo ebyaffe ebirabo tubisumulula omuntu n'alabira ddala tetutuusizza omukyala ataddeko obubaka n'agamba I found happiness when I met you. You're always on my mind and in my heart. Thanks for always being beside me and more. Thank you for loving me no matter what the situation. I appreciate you, my heavenly sent husband. Happy birthday to you once again from your darling wife Omubwat. Ne bantikka ekirabo kino nakyo nsaba okijjemu. Manjagala nnyo mbijjemu omuntu alabe kye natuusizza. Ekirabo ekyo nakyo ne tukyetikka. Naye oba eri engeri gye tugitobezza oba twambale eno. Kati ndowooza oba twambalire eddala eno. Tumanyire ddala nti ne sayizi yeeyo oba tujja kyusaamu. Naye nga yo gyagadde. Gyagadde nnyo. Sayizi yeeyo. Ateekemu n'eno ey'okubiri nzo okuba tezeekana. Zizo oba tezeekana. Wanje? Akuba ekyali mpya naye ejja kutuuka bulungi. Kale. Okay. Nsaba ne bino bijjemu. Okay. Tweyongereyo tujjemu ebirabo. Simakula jangu tusumulireko wano. Anti mune okusoma kuzzeemu abaana bajja kati twagala tikyafa abere smart. Bajja kubeera smart. Neye suit nagikulondera naye munyongerereko ku bugalo. Esuuti eriko ettaayi n'ebigenderako byonna. Bwe bita ebirabo byaffe bwe tulabise
So awo wennyini kansobole nzo mukubira tuveeyo lumu eyo amanye nti ebirabo Shifa biwaddeyo nga n'abalala bwe tubaayo ng'oli yaleese ekirabo akiteeketeeke tukiweeyo lumu ekyo tukiveeko nga tetukiddako. Tuteekateeka ebirabo. Halo. Omwami wuuno kaakubuulire oba kimusanyusizza oba kimunyiizizza waddembe. Hello, sweetheart. Yes, my friend. How do you feel? I feel okay. Nga neeyanziza nnyo obubaka bwange. Ndi musanyufu nnyo. Katono nange nkaabe. Mbadde njakateeka ku ssimu. Aha. Wangi? Katwale. Gwe siri ku kyawa ky'oba omanya. Ate waliwo nekino abakyala kye twagala owulira mugambe toli mugattako. Ekyakimanyi. Eriyo obutakukyawa ne bagattako. Naye ekyakimanyi. Simanyi awo ndi kutabula mikolo. Tasobola kungaitako kuba ku mbaga yange yampwe okwolaba omanyi kyeyangamba. Yampaka surprise nange sewo ne bangamba bandeetera ekirabo bandeetera ekirabo ninde ekirabo kiveeyo nampa ekisanja mbw annyongedde ekisanja kati nange revenge. Yakuwa kisanja. Yampa kisanja kati nange mukozeeko revenge. Naye nga revenge ojagadde. Kijjukira. Akuwulira. Kijjukira bulungi. Aha. Kati tuwe obubaka bwankozi buli mu buyimba butuwe tugende ku kirala. Bakozi Shifa nina abantu benyina okwebaza bambi. Bakuwulira. Okutandikira ddala nebaza mulamu wange Kasita Francis n'emukyala we Mama Vanessa. Waali atuwubireko? Batuwubireko gwe boogera nga atuwubirako? Aha. Nebaza mulamu wange nalooga abadde mu kintu kino okutuusa olwaleero. Nebaza Shifa we bali nnyo byonna. Amiina. Nebaza muganda wange bamuyita Nabadde Bella from Dubai. Kizija Lote. Nebaza senga wange from Dubai bamuyita Nabilongo Bridge Kadwiga. Kati mbadde nsaba ntumireko. Okay. Ntumirako mulamu wange Namazi Grace. Nekirako Kisajja from Kampala Nambazira. Nekirako Mami Juliet Nakaseeso Ntebe kubayita abadiri. Nekirako mukwano gwange bamuyita Josephine Helga Muwonge. Namulinda Swabula wano Kangatule kuba Mazifa balinga akyane. Nekirako baby girl bamuyita Nakatesiona mama waali awo mulamu wange. Nekirako Nakanwaji Olivia, nekirako Safina Namuwonge, nekirako Saida Msesamimu. Nosembyayo. Nekirako Nanyonde Anet Nakiwanzi. Nosembyayo. Nsembyayo omwami wange tabwejulira my heavenly sent omugwaki. Yamugamba nti ndi mwagala okutuusa okufa nga bwe twasira Uganda mu kyaki. Amina. Yes, thank you so much for everything. Amina. Yeah, I think it's amazing. Omaze. Obuyimba bwaffe wabadde otulimba kale. Mwaka gutujja Barema Namakula. Ani? Nedda kayimbeko. Gutujja Barema Namakula. Kamuyimbire.
Omanyi lwaki njagala okayimbe? Omanyi lwaki njagala byonna obikole? Munnange mmanyi obibuulirira abakyala, olina kkubira naga Shifa. Abo abakyala bendaba ku TV be baagala batyo baalogerawa. Kati njagala obayimbira obuyimba balabe nti nno bino ebintu byennyini byokola bye bisanyula omwami wo. Kati yimba obuyimba. Akalala tubulayo bubi kale dititi kagenda bwekati omusajja omutuufu buli omu amunoonya naye okumubona bannange si kyangu butonda tusoma twalina ebirooto nti njagala omusajja bw'ati nga biwatti wabula nateeba afaayoyo omwana tamanyira nti yaye nsize wano sivaawo kuye kwe siva nomala n'ogamba tebyansala woddaawo yes of course tebyansala kale nalota nga yoyansanira tebyansala ye musajja gwe nalotanga ekifa okitegedde Binyuma. Kati akasembayo. Akasembayo kakayitaskayo yagamba nti njagaza tajanja lavu yaffe bagikolemu ennyombo abaliwo babula tusinga nabalijja basome mu butabo. Okay. Yawe obugambo bumusiibula. Obugambo bumusiibula. Mugambe nja kumwagala n'okusinga ye bw'akirowooza. Ate bebe omwagaliza emikolo emirungi kuba gyakatandika mu butongole. Amiina. Owulidde ebigambo bye? Mbiwulidde nnyo. Mbyagadde nnyo. Weebale nnyo, weebalire ddala byonna by'okoze. Oludde ng'okimanyi naye kuba ebirabo byenfunye bwe njijukirako emabega. Ombuuza oyambala sayizi mmeka, kino sayizi mmeka. Bwekiwato 32 oba 31 nti nga toyambala mmeka nti mwenda. Kati lwenkitegedde nti wali lwodde engulu teyakusaba ku bufaananyi obwo yabuyina. Yabiyina ebyo byo. Naye nga neeyanziza nnyo neeyanzeege. Weewale kusiiba mwami wange jasino nti osula okumutima. Oyina levo kontadde neeyanziza neeyanzeege. Tegedde ekyobadde kyenninda. Obadde kyenninda ekyo kiraga si bya bulijjo. Baby tukikubye. Baby tukikubye. Obadde akagambo kenninda. Naye nga bulayo jasifa. Sifa bambijindako. Kale. Ntumirako nazala wange yanzalira omulenzi. Mukulu nnyo oyo. Mbadde mwerabidde naye nga mwana kibadde sinkakatako sezala wange gyali awo mule mirembe kuba yandibaddewo nalaba ku ttaliyo eryo. Yes, of course. Awo ne bwe tuyinzinga dapusho. Kale mukwano. Tukusiibudde bambi tweyanzizza. Kifa gwasinze bambi. Nawe kwagala mwami ate bale kukolagana bulungi n'abantu b'omwami. Toyinza beera muka mwana mubimbu n'obasitula baba balina ebyokukola. Kuba omuntu agenda okujja ku mukole uweera emmere abaagireseeyo. Naye enkolagana ennungi y'ensonga lwaki bambi bwe bali. So we bale kukolagana nabo bulungi ate naye bale butabakaluubiriza. Oluusi abantu basobola balungi naye abazzeemu ate n'abo omuzibu.
so kati webale nnyo tokendeeza yongeza bongeza bye bye. Bye Shifa, thank you. Kale mumwagaliza abeere bulungi gyali ani agambye mulamu we. Kale tuvuddeyo eyo munansonyiwa ebirabo tubyewa n'emmere ne tugirya naye ate ebigambo abantu bakola ebintu nga baba n'ensonga kyova olaba ebigambo ebyo mbiwa nnyo obudde naye nga mbadde nsaba abalala abatwetikidde ebirabo dijja abawa akayimba tukiyiseewo lumu ekyo kyo kiggwe tudde ku kirala. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibina ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobukoyo buntuka omwanono naye wawo bukwakikwata mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wakenkuka nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gujja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula nina siku bino byokola mwana kwanina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana kwanina byotunula byankuba naye zo surprise ataka tazireta hatataka naye nga DJ ali ready. DJ Ariel. Olina music. Mwanyina tena kuweereza n'omukyala gyali kuba mulina omwana omutuufu. Anampita kabisikensa weweze bimiro. Baby kulekutte. Nange bwenyewadde. Ate nga kemwewadde. Ebyange gasumulule. Nimuwate no spirit nga gasangika. Byakola yankwata yaneza yasukuluma. Sensiri mubako. Apita dali sitati baby my chocolate. Yona situla nchimusanzu ala kumulapset. Nakukaka ukuma mumpeho. Yona meza kunacho. Baby my captino. Tena yono mwanya. Ona nekuche tansi jako. Anampita kabisikensa uweza mimiro. Baby kanekuche. Nange kemwewadde. Atenga kemwewadde. Nibyange gasumulule kubaya wanga. Mulamu bwange. Kubanga yona sanira mu kisenge kyange. Nga ndinono sekanga. Ono yate yantwala. Ekituufu yampanga. Obusente seetaaga. Ne bwe kaba nakadde bukadde sisenguka. Okola emesita mazima buli kiseera ye bwenjoya. Nengera bwe bamusuwasa. Baby kanekutte. Nange kemwewadde. Ate nga kemwewadde. Bine byange gasumulule wewanga. Nengera stage bannange. Ate buno obuzibu
Abakoze ebyendya muteeketeeke bwe tubawana emmere yeddako. Amazima buli kiseera yegwendoya ani mutima mundanda nafula lwiki mupendanda temubazadda ngambanga iwesalira wonna tubamba bebeyi awona nekutte tanzi jako ngalo anampita kabisigenza weweze mibiro bebikanekutte nange kunewedde ate nga kemwewedde eniryange kasubule aweereza abali mulavu nga eririyo tweyanzizza amazima ge gali kussa sanga kubeko pati emu abantu bagende nalya yegwe bannange abantu balina okukakasa buli omu ne muni mwanyinaze omukyalo olina omukakasa nti yegwe kuba naye akakasizza yegwe ali mu mutima gwange bambitewetya kwatambuza omusaayi gwange yegwe ali mu mutima gwange bambitewetya kwatambuza omusaayi gwange amazima yegwe yatona obulamu bwange ddala yegwe yatona byonna omutima gwange tekwemala kontrola wiyita everything from my book wasala okusinga wenyeyagala nkikutegese ntya mukwano bulijjo mba nkulaba oyitawo mba nkuziga kasabirira omwanga kagambo wenayatonewetya yegwe ali mu mutima gwange bambitewetya DJ Florence genda maaso bakyateekateeka eri kwatambuza omusaayi gwange kundaba n'olowooza mukwano nti ndi wa bbeeyi naye gwe gyendi amazima ekituufu gutwala ng'oli wa bbeeyi sembera mukwano tube bumu sembera ffe tutule wamu oli omu mutima watwala lumu tekusaba mukwano ffe tuse kimu manya senjagala gwe byaddala ndowooza gwe amazima ddala minsinga gwe omukwano gosabusenga kunze nsaba onkwatemu tutambule ebyaddala tuzenemu ffe tweyagale amazima nesaba ffe twerage njagala tubalumye bebi yegwe ali mu mutima gwange bambitewetya lwatambuza omusaayi gwange yegwe ali mu mutima gwange bambitewetya lwatambuza omusaayi gwange ulira dansi akugamba yeye ngeno olimpita nze ddiya hani kusuubiza empisa buli kyonsaba nze ndiwakuwa tulyevuga ffe ku kabayiki omaika city baby life yegwe owange hani jangu nkwaze onsingira luli bye nali ndowooza ku nsi eby'omuwendo sikyetaaga na golodi jangu ffe tekwase gooti buli kimu mukwano yegwe ebyange naawe yeffe twafuuka muntu omu saba mukwano ffe tusse kimu yegwe ali mu mutima gwange bambitewetya watambuza omusaayi gwange Opshifa nakawombe mu programu weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa
tatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona busapurize ekisooka wantegera okuva ku kagere paka gyenkoma ky'okumwanono bino bye biruma bayaye ebiruma bayaye akikubye Kristo panda ayi bino bye biruma bayaye ebiruma bayaye ebyo omulisa kibebi kye ku kitimba ono omwana era yagibura abo ebiruma bayaye Happy birthday. Okayimba bulungi. Kale. Happy birthday to you. Amazaliwa malungi. Mekawish. Happy birthday to you. Amazaliwa malungi. Mekawish. Bale kuyimba. Ani omala kuyimbiramu? Ono. Onayimba baby. Ona tuyimbiramu akayimba? Kale, ogera tuyimbira akayimba ki? Happy birthday. Ona jiyimba? Kale, yimba tugende. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, DJ tekayo akayimba kakomyewo omugole waffe tugende maaso tunasala keeke waliwo abayina ku bigambo bebagala otuwa speech tukomewo tubimalirize tweyongereyo naye zo surprise ataka tazireta hatataka Bino bye biruma bayaye ebiruma byaye byebiriwa bino biruma bayaye kuba na likes nyingi nga zennina kera kumaja kudugaza meza biruma bayaye ebyo nebiriwa asi neroja bawanvu nnyo siksoyo wabimama nnyo ono lwanga ayitayo na side Mr. Moshi banaye ngatakula Okay, baba wakayimba kabwe naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona busapurize ekisooka wantegera okuva ku kagere paka gyenkoma ky'okumwanono mbadyawo naleta olw'obugoyo butuuka omwanono naye wawo mukwakimpwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nnina siku bino byokola mwana konnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana konnina basebo abagenyi abali mu kifo kino sebo mukoddomi pozi okusooka okweyanjula amannya nze Lugemwa John nga ndi mukoddomi muko omukulu Taddeewo fukamirako wansi olaba nze omukonzi gyeko enkoofiira oyimirira ku muko nti mwagala nnyo naye yeerabidde kimu nti oluusi bannabyabufuzi abamu balimba batali ffe tuli bannuuku tetulimba naye abamu balimba naye olw'okuba nti yennyini yakyekoledde n'akikulaga yakitadde mu bikolwa bangi bakozesa ebigambo naye nga kyebagamba si kyebategeeza nsooka okwebaza okwagala nnyo mwannyinaze muko okimanyi bannyinaze nnyina batono nnyo naye omuntu oyo Nabadda n'omwagala n'omwerabiza nti waliwo omusajja omukulu yalemera mu ntebe y'omwana oba omwagadde nnyo kuba omwana ayagala ekibiina kye okufiirawo naye namubuuza
namubuuza juuzi ekigambo kimu naye ku Kyagulanyi Ssentamu n'omwami we omulungi osinga kwagala nti yaŋŋamba Kyagulanyi ajjira mu kyakubiri ekitegeeza obimwerabiza yeerabira nti omusajja yalemera mu ntebe y'omwana. Ekyo nga nkimaze Flo okujjukira bangi asobola okuvaawo n'atambula n'agenda agenza okunoonya ssente n'atuuka eyo neyeerabira bye yaleka emabega oba oli awo n'afuna abalala abamutwala kuba wabeera wano embeera ebandala ate waerinnyamu oluusi era ekyukamu asobola okukyuka n'embeera naye mwebaza olw'obutakyuka na mbeera. N'ebigambo ebyo nziramu okwebaza muko era nenkwagaliza amazaalibwa amalungi ate ag'essanyu. Mukoddomi happy birthday. Webale nnyo webalire ddala kwagala mwannyinaze webalege tojjanga okwo. Bino ebigambo yaŋŋambye nkwebaze naye sisobola kukozesa bigambo ekinnyambye nti ye akozesezza ebikolwa. Webale nnyo bassebo ne bannyabo okumpuliriza. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbalyawo naleta olw'obugoyo butuuka omwanono nayiwawo bukwakikwate bupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba wabula onnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba wasuba wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga. Ffe abato tubakoledde bingi ne tubayimbira ne tubaziniramu. Kati daddy ow'amaka gano abatukyazizza. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi n'amazima ndi musanyufu okubanga muli wano waffe. Basebo ne bannyabo buli omu mu kitiibwa kye tubaaniriza era ne tubeebaza okuwaayo obudde ne mujja mubeere naffe wano. Ekirala nayo sibumanyi nnyo tebiina kye binankosa. Bana ekyamazima ndi musanyufu lwakuba essanyu lyange liri mu ngalo teriri nnyo mu kamwa. Mwebale kujja kutubeererawo ne twebaza omuntu eyasiima. Manyi abantu bangi bakolebwa ebintu naye ne beerabira, naye oli bw'abaako kyakkoledde gunoosiima. Ekyo mukikubireko omugalo olwa mukyala waffe okukkiriza nti twamwagala era muganda waffe naye n'atuukiriza. Abooluganda mwenna bato bange ono bakulu bange kale bato bange bajje, bato bange mwenna mujje wano. Kino nkyogedde nkitegeeza nti bato bange gwe obulyanga oli muto wange jangu, obulyanga oli mukulu wange sigalayo. ndabayo atakitegedde bulungi. Ndi musanyufu okuba nti tuli wamu. Oluusi abantu batera okweyawulayawula n'osanga nga tebakyasobola kukwatagana, naye ffe Mukama akyatuyambye tukyali wamu. Ne bakulu bange nabo kambawa omukisa. Binyuma bibadde bigamba ate ate batusosodde. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze Abasoose wano bato bange naye bemulabye basembyeyo abo bo bakulu bange era mbasaamu nnyo ekitiibwa. Bakimanyi nti nfukamidde, mbamanyi nti bakulu. Mukama abongera amaanyi n'obulamu
mwebale kutuwumbawumba ne tubeera wamu n'abantu bano ne basobola okutulaba mu nsi nga weetuli. Byonna byonna bye tukola twakoppa kwabo. Bassebo ne bannyabo, abaana baffe, mikwano gyaffe, mwongere nnyo okwekwasa Mukama Katonda. Mukama Katonda ye byonna. Tutuuse eddoboozi ery'okwebaza omukyala waffe ku lwa muganda waffe nti yeebale mwagala ne famire ye, nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okusiima. Ekyamazima nze temundabira wano, nze omuntu nga sirina kyensuubira kufunako toba mukwano gwange, ng'enkya sikulinamu ssuubi nti oba oli awo ndi kufunamu ekigambo ekirungi, toba mukwano gwange. So nabana abakulu balina ebyobagamba, kambawe omukisa buli omu ayogere, tulinawo kasiru gwe omukisa omunene gwe tulina. Batugamba nti okumanya nti omuntu mufirika alina okusooka okuwona ku muzindaalo. Oba oli awo kituukiridde nti ndi mufirika ddala. Amannya nagerabire. Nze Florence Kiyonga Njuba, nange ndi munnamasaka ate nayongerako n'ekya CEO owa Korea Phones Uganda. Tutikkula amasimu okuva e Korea, Samsung ne LG n'ebikwatagana ng'ebyo tusangibwa ku Coach Tower. Kakati ndi wa mukisa okuweebwa omuzindaalo era ngenda kuyita mu lufunzo okwogera ku bigambo mukulu waffe byatuwadde, okwebaliza ddala namba 1 Katonda omulungi ow'ekisa atubedde ne tuba mu mbeera eno ey'omukwano, ey'okujaguza ate n'ey'embeera y'obudde ennungi. Kale Omukama tumwebaza olwekyo, tumukubire mu ngalo. Yeebazibwe Mukama. Saba nkozese gwagongere yeri. Nziramu nate okwebaza era omuntu ow'ensonga ennyo nga Katonda olw'okutukuumira mukulu waffe Florence Nabadde Owe, n'olw'okumulabya ku ssanyu akaseera kano, n'olw'okumuwa ekirabo ky'omukyalo omulungi ennyo bwe basiimagana ne bategeeragana. Mukama tukwebaza olw'ekyo. Mukama tuddamu okumwebaza olw'obulamu bwa Florence Nabadde Owe gwe tujagulizaako olwaleero. Mukama tukwebaza olw'ekyo. Era nja kwebaza na buli omu kuffe ayerekereza kyeyerekereza mukulu waffe ono, abataddemu buli alina kyasize, bannamawulire n'abatambudde okuva e Buddu, abavuddewa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate era ekisemberayo ddala ngenda kusaba Omukama nga tuddayo ffenna atukulembere tutambule bulungi, atubikke mu mikono gye tutambulire ddala bulungi. Bane mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale mikwano, mwebale kutwagala, mwebale nnyo. Mwannyinaffe amaze wano akaseera katono, naye bw'otunuulira abantu abaliwo era kikulaga enkolagana ennungi gy'alina nammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nenkyukira mwannyinaze, Mukama yeebale kukuwangaaza, yeebale ekiseera kyakuwadde era tukyamusaba akwongere emyaka emirala mingi. Nenebaza mukyala waffe atukoledde kino byonna gy'ali, yeebale nnyo, yeebalire ddala. Ne bakyala bange abatudde wali ku bbali ab'emikwano mbaagala nnyo. Sijja kwogera bingi. Nsaba Mukama Katonda abankuumire, abawe bye musinga okwagala mu mwaka guno. Bassebo ne bannyabo, nze Sise Njuba, bano abasinga abakulu bange, naye nsooka okwebaza Mukama nti ffe mutulaba wano naye toyinza kwawula mu nsonyiwe kino kyogera, tuli b'e Masaka naye tetubyawula. Toyinza kumanya nti ono mwana wa mama gundi, ono mwana wa tata gundi, ono wa gundi. Ffe naffe tukimanyi, ffe tuli ba Luganda.
Mukama tumwebaza olw'okutugata ffe ne tubeera omuntu omu. Omuntu bw'akugamba nti tugenda wa Florence waliyo kino tewali yeetaaga kubuuza nze gundi nga taŋŋambye just gwe munnaakuwa message gamba banno. Twebaza Mukama nti akyatukuumye nga tuli omuntu omu. N'ekirala neebaza mukyala wange bangi nnyo tebakikola kino naye mwebaza kuba asiimye ebirungi baaba by'omukoledde. Weebale nnyo kansuubire togenda kukomaawo olw'okuba akulaze nti naye afaayo gy'oli. Mwebale nnyo Hopshifa nawe tukwebaza nnyo nze mbadde nkulabanga ku TikTok kuki naye naffe tufunye omukisa leero oli naffe wano. Tweyanziza tweyanze. Bannange nange ndi musanyufu. Tusanyuse nnyo okuba nammwe olwaleero. Amannya Namuga Olive, Bukomansimbi District. Bannaye ndi musanyufu naye olw'okuba bakulu bange ebisinga babyogedde mpozi ne kano kato kange Mukama abampeera omukisa mu ebyo byonna bye mutukoledde. Tuli basanyufu nnyo kubanga bannaye buli we tujja wano tubasinkana era ne mutulaga essanyu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Amannya yenza Silivia Nampita Nalwanga nga ntuula Buwama Mpigi District. Neebaza nnyo mukazi waffe olw'ekitiibwa kyatulaze. Mukama amutuweera omukisa, Mukama amugaziyize, amutuweere n'obulamu, akomewo nga tuli balamu era twongere okusanyuka. Omukama abampeera omukisa. Bannange tubeeyanzizanya abantu b'Ekasaayi, mwebale kutwagala, mwebale kwagala Florence. Fulola nga sinnamwebaza, kansooke neebaza omukyala. Kati ate yafuuka na muganda waffe, mukyala Florence. Mukulu w'ekika kiwuka eno omukyala aliyo. Tetumukuba mabega tumuwa ekitiibwa. Wadde ffe twakuwasa naye tukuwa ekitiibwa. Buli lwe tuwulira omukolo nga guli wuwo, buli omu aba ayagala ajje era kati ndi mu buzibu kuba bagenda kuŋŋamba twabasosodde nga tugenda ewa Florence. Buli lwe bawulira ekiri ewa Florence ewa Maama Vane buli omu aba ayagala ajje amale wano wiiki. Ffe twasuze kasiki naye bannange tukwebaza. Weebale twagala, weebale tukuŋŋaanya, weebale kubeera mu mbeera yonna. Kati neebaza Flora yonna gy'ali, mwebaza yeebale. Kale ffe oluusi twamugamba tatwagala nnyo naye yeebale kwagala muganda waffe. Kuba bw'ayagala muganda waffe naffe aba atwagala. Bannange Flora gy'oli yonna. Twamugamba omukwano atuwe mutono agusiize wali kubanga ayagadde muganda waffe naffe gye tuli ne tukkiriza. Ono mukyala waffe, mukyala wa muto wange nyabo tukwaniriza, tukwebaza kirabo ky'okulabirira omukulu oyo obulungi, talabika bubi, tomulaba. Bano be baana baffe abaliwo abasobodde okubeerawo olwaleero. Tuli basanyufu okubanga tuli wamu nabo era babeebaza okutwagala n'otuwa emirimu. Bannange amannya gange neerabidde ogabagamba, essanyu lyampitiddeko. Nze Kasiita Francis, ndi mutuuze wano e Kasaayi, ne batuuze bannange mbaaniriza nnyo, ndi property agent. Nze siina kibanja kya muntu kyengezaako lukoba nga tampise amala kunkubira ku kasimu nanga mwami Kasiita ebizibu bivudde mu kisenge bituuse mu ddiiro jangu. Nendyoka nkola ki? Nendyoka nzija ewuwo. Mbeebaza, mwebale nnyo, mwebali eddala. Ntuuse okwebaza, okwerekereza byonna ne musobola okubeerawo wano. Nange ngenda kusooka obubaka bwa kwebaza. Ngenda kwebaza bonna babadde mu kintu kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye kansooke nsukkulumye muganda wange Kasiita nannyini maka gano eyakkiriza n'asobola okutukyaza wano. Ssebo tweyanziza, tweyanzeege. Okwo nja kuzzaako
mwannyinaze eyankweka ekintu kino mu butuufu kuba talimbye nga bagambye mwezi ndooza gwali gwa 8 weyaŋŋamba ku mukolo guno Kayunga yamuŋŋambye gulo naye luli yaŋŋamba nnyina yonna omukolo njagala obeerewo kojja w'abaana ko nze nja kujja kati Kayunga yamuŋŋamba ejjo nga anjijukiza nti awo oyina okukeera tugenda kusimbula Florence tugende Kayunga wali omukolo era nange kye nakoze Masaka nasimbuddeyo ssaawa 12 kuba mbadde mu kyalo ebiseera bino naye nagambye okusobola okukwata obudde kanveeyo ngende nsule mu tawuni era 12 mbadde maze okulinnya takisi ssaawa 4 mbadde natuuse mu kibuga nga neetegekedde mukolo gwe Kayunga neeyanziza nnyo neeyanzeege nja kwebaza baganda bange ne bannyinaze abalala nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala bakyala baffe mwebale gyonna gye mukoze nange nno ndi mukulu wano ndowooza bato bange be bangi naye waliwo omukulu waffe naye kamwebaze gwe mwawulidde ow'ebuwama oba mukyamujjukira abawuubireko ayo oyo mukulu waffe oyo atubeereddewo nnyo nnyo engeri gyali mukulu waffe yatujja mu buto nga atubeererawo baba tweyanziza nnyo kye tusaba Mukama agire nga amutuwangaaliza ng'era bwe tuyimiridde wano kyo kya mazima tukolagana kati nze neddiranga ye naye sijja kulimba neeyabiza nnyo mu baganda bange bano okusinga ate bali abengeye so kitegeeza eno kyekiringa ekiri ekika nga nkyebaza ngenda kwebaza abantu abavudde e Masaka nabo benneekangidde wano ngenda kusaba ekyemu mukama wange ayimirireko mu mulabe tikyayida ne taata eyazze gwe baŋŋamba eyazze atuvuga nawe yimirirako bakulabe ono agambye wabakalakase webale nnyo webalire ddala ekyemu oyo naye twafuuka ba Luganda so nga namulabira ebbanga kuba nze namusooka ku ssomero we yansanga we nali nkola ne bamutugabira ng'omukulu w'essomero naye okuva olwo yafuuka mukwano gwange n'afuuka muganda wange bali lwaki eggulo tewakoze kola apoloje naye oyo ebbanga lye nakolako naye ebintu ebyo teyabimbuuza amanyi ennaku y'abasajja kuba nange waliwo natambulanga naye ndaba nga binkutte ne ŋŋamba leero ekyemu anzise naye oluyingira mu woofiisi yasooka okwaniriza kulikayo mukadde alesa ali atya yazze otidde n'ogamba leero mukama wange anzise n'otandika okufuna amaanyi sebo ekyemu webale omutima ogwo oba osinga osanga n'ebintu bino nabiddukamu naye bwe ndaba omukwano gwe aŋŋamba akangira akyali mu kintu teyakoma kuba mukwano gwange nzekka naye ne maama Maria ng'asobola okuvuga piki n'ava ewuwe enkoni muba muli awo ng'akoze eki ngazze era bano bamutegeera bulungi musajja mugabi era bw'olaba akukyalidde omanya nga bano abaana bo basanyuka bamanya ekyemu azze olwo nga soda bagenda kukola ki bagenda kunywa sebe ekyemu tweyanza nnyo tweyanzeege wadde bamukyusa ate nze nandekawo naye ng'era twasigala tukwatagana kaakati mwekanze nnyo okubanga naye ali wano mu butuufu mbadde sikikola ki sikisuubira ngenda kwebaza abalamu bange nabo weebali wano omu bamwajudde waliwo n'omulala eri mama Shatula
tebakulabye yimirira bakulabe. Florence si yanjagala yekka naye n'abo balamu bange bakola ki? Nabo banjagala nange mbaagala. Ne bakadde ba Florence nabo mbeebaza byonna bye bakola. Kubanga bazzukulu baabwe abasinga be babeera nabo be babalabiridde bakola omulimu munene. Olw'obufunda bw'obudde nga naatera okumaliriza, mukoddomi wange obubaka obusinga yabuwadde, naye nga bantu baagalana. Ekigudde ku munne oba oli awo ng'akubuulidde nno walikoze bw'oti brother wange muki mulwadde, kati oyo yakava ku kitanda katona afe, naye mwewunyiza okuba ng'aliko ki ng'ali wano. Nayogerako naye mabigako kaawo ng'era Florence alina obubaka bwantumye ndi awo kubirako ku Brother Lugema mulwadde, nange nenkola ki nemukubira. Ye yasooka okumanya ali ewala, ate nange yali okumpi nenkola ki, kuba mukoddomi wange nali musinkanyeko ndoza yali Christmas, twali ku church fenna twasabira wamu naye nga mulamu. Ndoza wayite ennaku 2 ate neewuunya okuba nga Katonda akole ki afe. Naye nga Florence omutima ogwaguyina era nga yakulemeddeko nga tonnatuukiriza kyayagala, omutima tegukola ki tegutereera. Ayinza okugamba njagala onkolere kino kuba aliwo mikwano gye nali simanyi naye nga ngitegedde akoze eki. Nagamba baŋŋambye gundi mulwadde, njagala otuukeyo omutwalira akatunda omulaba obuki omulaba obulwadde. Nolwekyo Florence tumwagaliza omutima ogwo agende nagwo ogwakwagala abantu. Ngera bannyinaze bonna bawulidde, tewali amwogerera bubi, bonna bamwagala, naye ndowooza ye yasinga obbaagala kubanga tayogera njogera 2. Mulamu nga simulaba ku layini yabaaki, ono nga simulaba yabaaki, bambi eyo gyali nabo abakola ki abalowoozaako. Munnamawulire nkusaba obubaka buno obuntuusizeeyo, wadde nange nja kwogera okwongera naye muŋŋambire mwagala nnyo, yeebale nnyo, yeebalire ddala. Nabadda mukazi mugumiikiriza, abamanyi gye nvudde waffe naye bo bakikakasa nga muki nga mugumiikiriza. Kuba aliwo embeera gy'obeeramu n'olaba nga singa Nabadda teyali mukazi mufumbi oba oli awo yali badde nga yakwatamu ki naye akyali mwana muto, naye mugumiikiriza. Neeyama nti mu bugumiikiriza bwe nange sijja mmuswaza. Pulogulaamu zaffe zonna zetuluubirira tuyina zituukiriza nga bwazaagala. Manyi Florence ayagala nnyo oba mbiyite byaki, ayagala nnyo ebirungi, ayagala nnyo ebiyonjo, naddala ebiyonjo, kubanga lumu atera okuŋŋamba wanaabye nti nanaabye tonnimba, sooka onkubireyo ku kifaananyi, obuliri wabwaze, kuba yamanyi olumu ofubutuka bufubutusi ng'obudde bukoze eki n'oyita mu buyisi, naye ye ayagala akaliri okaleke nga kakoze eki nga kateredde. Ebyo Florence byasinga okunyumirwa. Eno baŋŋambye enfunzefunze, ngenda kuddamu okwebaza kino ekinkoleddwa. Butuufu yeebadde surprise kubanga ne gwe nabadde naye jjo ewaka naye n'ataŋŋambako. Ono yennyini ono yanzirako bannaaye, yanzirako, naye twabadde nga tuli ewaka ne maama naŋŋambako nno baaba ngenda kukyalako ewaaba abo ebuwama, konza omundabira
Neewunyizza okulaba ng'ate mukoze eki nga musanze wano bantu bakuuma ebyama oba naye yabadde tamanyi nga naye kimuguddeko nga nze simanyi bemukubye surprise babadde baki babadde bangi saba munzikirize enkomaawo naye nga nsanyuse nnyo nsanyuse nnyo kuba ebyokusanyuka nange sibimanyi nnyo naye nga nkoze eki nga mbutuufu nsanyuse. Back for me crackets ez'omulembe ate era nga basponsa baffe bateekamu ssente balina essomero erisomesa okubekinga cookies ne cakes zonna ez'enjawulo basange ku outlets zaabwe ez'enjawulo bojje mu inbox nkwe namba y'essimu bakola cakes zonna ne oba oyagala bakola effeesi y'omuntu bakola keeke ekyawa n'eyagala n'oba okyawa muntu bakolera keeke egy'omuwanga omukyawa keeke zonna ezikola ku baby shower bridal shower mbaga buli kimu tusembereko omanyi bwe twawukana twesabirako buli omu n'amanya nti munnange oli ayina kino kya wishinga. What is your wish? Wish yo nga bw'ogamba nti mukama musaba kino nga nkuza amazaalibwa gange ag'emyaka bwe giti mukama musaba kino. Wish yange saba mukama ampangalize Florence Nabadde amukomyewo nga mulamu amuwe ebirungi byonna byayagala. Amina inshallah. Okay, Katonda waffe tukwebaza olw'olunaku olwaleero. Tukwebaza ffenna nga bw'otutambuziza ne tujja wano. Ate tukwebaza buli muntu omuzzeeyo bulungi. Mukama tukusaba buli muntu atudde wano ayina byayagala mu bulamu ffenna tebifaanagana naye buli omu ayina ekikye kyayagala otuukibwako. Katonda waffe tukusaba buli muntu kyaluubirirwa mu bulamu omugondezeemu ayina ewaluma okwatewo mukama ojjanjabe abasawo kyebatasobola kukwata na buli omu ayina ekimutawaanya. Tukwebaza olwa famire eno tukwebaza obumu bwe bayina ate ensiga egende ne mbalala kuba famire embaddemu nnyingi nga naye mubaamu okusika omuguwa kungi era nga nsabira famire ya leero gye nkoledde gye tugaseeko ku program zaffe ze tuzze tukola. Neebaza Florence okuntrustinga kubanga tandabangako ndowooza n'abadde ono e Uganda tondabangako buli kimu tubaddenga ku ssimu mwajjako ewange ku dduuka nga ndi mu field. Neebaza olwa Katonda abantu okunneesiga. Neebaza Florence ate takoma ku kino nali sinaba namukolera n'angamba Shifa nkwagala nnyo nsaba mbeere mu WhatsApp group yo. So she's one of my diehards but team Shifaholics nekyo nkyebaliza Katonda. So tuwanika akambe kaffe nga tusala keeki yaffe tuwezezza emeka? 43. Alright, tugenda kubala kuva kwa 43 tuwanika akambe kaffe 43 ana 3 2 10 5 4 3 2 1 0. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwa wo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Wetuli nnyo.